Sawa zibadde zikunukiriza munya Hajji Abdallah Kitatta ng'ali wamu ne banne okuli Kibirige Joel, Senfuka Matia, Sebandeke John, Bwanika Fred, Ngobisowa Sekajja Ibrahim, Mugerwa Hussein, Sebata Hassan awamu ne Tunomu Juni Amon ne balabikako ku kooti y'abannamagye e Makindye ku ssaawa 5 ne dakika 55 ssentebe wa kooti eno Lieutenant General Andrew Guti n'atuuka okusobola okuwa ensalawo ye mu musango oguvunaanibwa Abdallah Kitatta ne banne omuli okuba ne Mundu mu bumenyi bw'amateeka awamu n'okuba n'ebyambalo by'amagye. Ono asoose kuba tooki mu ebyo ebizze bibaawo okuva omusango lwe gwatandika omuli obujulizi obw'enjawulo obwaleetebwa. The particulars of the offense in count 1 were that Haji Kitatta Abdallah, Ngombi Sowali, and Sekaja Ibrahim on or around 20th day of January 2018, while at Vine Tea Hotel, Wakalinga Natete in Rubaga Division, Kampala District, in a motor vehicle registration number UAK 135B, were found in unlawful possession of SMG. Oluvannyuma atandise okwensalawo ye ku bantu ab'enjawulo era nga agenze okumaliriza ng'abantu babiri basingisiddwa omusango okuba ne Mundu mu bumenyi bw'amateeka omuli Hajji Abdallah Kitatta awamu n'omukuumi we Ngobisowa. A2 Kibirige Joel, A3 Senfuka Matia, A4 Sebata Hassan, A5 Sebandeke John, A6 Mugemba Hussein, A7 Bwanika Fred, A8 Tunomujuni Amon, and A10 Sekaja Ibrahim are hereby acquitted of the charges of unlawful possession of military stores, contrary to section 160, subsection 2, para C of the Uganda Police Act, and set free unless held on other lawful charges. Haji Kitatta Abdallah is found guilty of offense of unlawful possession of firearms contrary to section 3, subsection 1, subsection 2, para A of the Firearms Act Cap 299 as charged in count 3 and is hereby convicted of the offense. Oluvannyuma lwa ssentebe wa kooti eno okuwa ensalawo ye oludda oluwaabi lutegeeza kooti nga Kitatta ne munne bwe basaanidde okubeera nga basibwa ebbanga erisoba myaka 10 olw'ensonga nti emisango gye basingisiddwa misango gya nnagomolwa si kye kyokka era nti basaanye okuba ekyokulabirako eri abantu abasobola okubeera ne Mundu mu bumenyi bw'amateeka. When you retire to mitigate, rather to deliberate on the sentence, we pray that you consider the prevalence of this offense of unlawful possession of firearms and ammunition. Firearms and ammunition should be in the hands of those who are trained to handle them. My Lord Chairman and court members, there is no doubt that the guns in the wrong hands have always caused mayhem to the innocent society. Munnamateeka w'abavunaanwa Shaban Sanya asaabuludde okusaba kw'oludda oluwaabi n'ategeeza nga abantu bwe balina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo awamu n'okubeera nga baakaza omusango gumu gwokka si kye kyokka wabula n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo omuli okulabira ab'amaka gaabwe abalala nti balina ebirwadde eby'enjawulo era nti basaanidde babawe ekibonerezo ekisaamusaamu. Abdallah Kitatta, though a convict, has also been a chairman NRM Rubaga Division and has done a lot for this state and the current government. My Lord Ngobi Sowali has served the Ugandan police diligently with no any crime committed during his period of service. Before you, they are victims of circumstances because the issuing authority never gave them certificates. Owing to the above mitigation, my Lord, we pray that the convicts before you be given a non-custodial sentence. Tusobodde okwogerako ne banywanyi ba Abdallah Kitatta era ne babaako bibogera ku musango engeri gye gutambuddemu. Omu nga Hajji Abdallah Kitatta fe twali twajja tubabuulira ti eyo golodoni pisito gye bamusingisiza omusango yo n'amasasi gaamu
okugimuteekako bakikola mu bugenderevu nakigendererwa kya kumubonyaabonya era ffe tuzze twajja tukimanyi nti eye Mundu egenda kubeera nzibu okusimattuka. Enganda emikwano abavuzi b'ebidduka sako n'abalala amaaso sako n'ebintu ebirala awamu n'amatu basuze bulindala okufuna ensalawo ya kooti sako n'ekibonerezo ekigenda okuweebwa Hajji Abdallah Kitatta awamu n'omukuumi bwe ng'obisowali. Newankubadde nga olunaku lwaleero kooti ebasalidde nti emisango gibasinze oba gibase mu vi okubeera ne Mundu mu bumenyi bw'amateeka naye kisuze okubeera nga ekibonerezo ekibaweebwa ddi ebbanga lye bagenda okubeera nga bamala mu mbuzi ekoga. Nze naawe amaaso tugalinde. Olunaku olw'enkya kooti lwewaawo ki ekisembayo? Omusango guno gumaze mu kooti ebbanga erisoba mu mwaka ogumu wabula ekyebuuzibwa ki ekiddako oluvannyuma lwa kooti okusalawo? Yisa Kigongo kulwa Channel 44 Oregulo wano kooti y'abannamagye e Makindye.